nze kyenali misingamu abantu kugamba ffe abantu obuntu ffe twavaayo naye management ya rediyo y'ababaka teyavaayo bwesimbu kulabula bantu nti abantu bano bava wano nga babbye sente abantu ze basonda. Nze ndowooza ekyo kyekyali kibulako kubanga nze bwe mba nnyinza okyogerako nnyinza okugamba nti bwe tuba tujjukira ebiseera ebyo waali wakabaawo Ssaabasajja Lwamugano okugenda e Bugerere, Abaganda baali beekolobodde era nga bangi nnyo beetegefu okubaako kyonna kye bakola. Bwe twamala okulaba abantu baffe nga babbibwa emiggo, abaana abato, abasajja abakulu, abakazi abakulu mu makubo nga bagobwa ng'ente, Abaganda baali beetegefu okubaako kye bakola. Kaakati mu kiseera ng'ekyo ng'abantu balina hopes ezigaa nti okke tukuŋŋaane, nze njagala ngamba nti eri rediyo tekyali kyangu kuyimirira bagamba nti whoops bannange abantu bagira nakali bababbye. Naye nze ndowooza nzijukira nti nno baakola ekiranga ekigamba ni mwegendereza abantu abo. Ate n'ekirala balukanda banda benyini bwe baasituka ku rediyo kuno baagenda ne balangirira ne bagamba nti rediyo y'ababaka baagiggala. Letsi ababaka rediyo y'Abaganda baagiggala, kati eno eyaffe yeeriwo. Kakati ne balyoka batandika okukubira abantu amasimu kinnakimu abantu bennyini nga bawa obujulizi. Kati n'ekirala nti nze bwe nabuuzaako abantu abamu ne bagamba nti abantu abali mu kuteesa ebintu ebyo nkugaseko n'aba UDFED bagamba engeri gye bayinza okukwata abantu ate bave ku kutunuulira omupiira batandika okutunuulira Lukandamanda ne banne ne balowooza nti katukirekerera awo. Naye ebbaluwa zatambula zagenda mu bantu, naye abantu abamu ne basaba ne bagamba nti katugende tubawulirize tubongere ssente. Oli anaakuyamba atya? Omuntu weebuuze nti eri ovuddeyo lwaki ogamba rediyo y'Abaganda yaggala, bakoze eki? Tugamba ate nawulira n'ebyuma bya rediyo y'ababaka bagenda nabyo webubbi bwonna obwanzi ebyuma bagenda nabyo ababaka ne bagenda nabyo. Abasajja abo bantu naye abantu abo bannange kiki kye tulina okukola tulabe ng'abantu bano tubajja tulabula abantu bakitegeere abantu abo babbi nnyo. Nze ndowooza nti Abaganda babadde bayise mu kiseera ekyokugamba tuleke kwenenya munda tulabe kweka, naye Mukama atuyambye nti atulaze nti omulabo ow'omunda tolina ngeri gy'oyinza muvubiriza, tyovubirize obikkirize okiregere kubanga kati ebbaluwa yatambudde, simanyi waliwo atagifunye ku bantu abali ku rediyo. Buli muntu yenna ali mu nsi yagifunye. Ebbaluwa ki eyo? Ebbaluwa ki eyo? Wandisebo ebbaluwa ki? Ategeezezza nti okubaziyiza nti okubakwekerera n'obakwekera bagambe nti abantu baleke kumanya nti waliko obuzibu munda, tuleke nga bwe bagamba nga su temwogera ku Mengo, su temwogera ku Kondi, waaliwo endowooza eyo nti temwogera, abantu bagende mu maaso tukole temwogera kugamba naye temuyinza kyemuyinza kati Mukama nga muyinza gwerivunda munda ekyo bubikkiriza kati bwe mutakijjaayo kyogerako kubanga waliwo ebibiina, waliwo enkiiko ezamanya ebintu bitazifulumya byogera. Kati omusajja wuuli eri looya afulumye n'agamba ni nkaabya amaziga n'enkaaba amaziga n'enkaaba amaziga. Mulongo Soko Simbewa wakati yesebo eddakiika 2 kati ezakayitawo looya Emmanuel Muwonge ankubidde wano essimu ne mubuulira nakkiriza nti ebbaluwa eyo gye twogerako yagiwandiika era mwetegefu okutwala obujulizi bwaffe obwa rediyo Babaka. Nva kwogera naye wano nsoose ne mukubira
era nzizemu eddakiika 2 ezakayitawo genda mu maaso mulongo. Kubanga ffe twagambyeko ku ba leediyo nti naye bw'aba abantu batandise okukaayana leediyo eba baakinge okitegedde omanye akakodi akakolebwa kali bwe kati abantu batya okusangibwa nti nno basponsalize bawadde ssente ba freedom fighters okitegedde kati agamba nti erinnya lyange terimanyibwa kati ono kye bwe babagamba nti bange muleete ssente zakuŋŋaanyizibwa tebakale waliwo omu bwati yazireese aveeyo kati ani agenda okudda ku leediyo agambe nze Kasumba Samusoni nze naleeta ssente oba nze Nabiryo Jacqueline nze naleeta ssente okitegedde nga batandika okukuyulizayuliza wa identity ye kubanga abantu abasinga nga batya kati amuliye ssente kwegandi bwe bagenda okubayita abantu tebajja kakati abantu abakola groups oba radios oba bibiina be balina okuvaayo basapootinge balooya abo ze mukulaba okwange bwe banaba balooya basazeewo okuwaaba omusango gugende mu maaso w'obulungi bw'abantu. Ate era n'ekira kye njagala okwongerako katono nti omusango ogunaasalibwa kubanga emikisa mingi engeri gye babeera mu Amerika bagenda kuwabirirwa mu Amerika. Obuganda bwennyini nabo bugenda kubasalira omusango. Omusango bugenda okubasalira kulyankwe mu Buganda kuziiza kufutiikirira Buganda nga bugezaako okuvaayo nga babufukuutirira budde wansi. Omusango gwabwe Buganda gwakuttibwa. Nze ndowooza nange kampagire tuleme kugamba mbu Abamerika bagenda babawabire mu Bamerika. Ffe ng'Abaganda tulina okulaba nga abantu nga bano abatukola ekintu ekyo ekibi tuteekwa okubakolako ng'obuyinza bwe bulagira. Mwami Walusimbi ebbaluwa egamba nti waliwo abantu kasoketireko mwami Walusimbi katono abantu abaediyo ya munnansi mwami Lukandamanda ne mwami Musa n'abalala bayogeddekaawo nti babadde bajjanga mu bantu ssente. Emboozi bwe yagenze mu maaso obwedda abantu betwogera nabo olunaku lwajjo ku bbaluwa bagambye nti waliwo abaabawa emitwalo gya $20, waliwo abaabawa emitwalo 10 abalala bawaayo 4,000 abalala 15,000 kwabo abamu ababadde boogera. Waliwo eyali alina konteyina y'engatto ng'agiweereza kanaagibawa nti bwe bagamba nti balina abasajja abagenda okutabaala naye twetaaga ssente mutuwe kuba tulina okugulira abantu emmere olina abawo omusiri gw'akasoli gwo ne bakugaana baagala nkaluzi lyeri mu Amerika. Waliwo bwe yabawa amaato 2 nga buli limu lya gundi lya $1,000,000. Waliwo abawedda basomaawo ebintu bye baaweebwa naye nze ebyo byonna ebirala tebyandinnumye naye singa tebalimbalimba bantu ne baleka ne wabaawo sisitimu ey'abantu abalala basobodde okubaako kye bakola osanga bulange teyandyekyebbwa bakisitu kufa. Osanga ono omwana gwe nalaba mu mawulire abasajja gwe bakwata n'agenda yeetira mu kisenge kye teyandyese. Osanga kano akawala ke baagize kwegamba byandibadde bitusobola okudda emabega nga struggle egendako ki ng'etambula ng'egenda mu maaso mu ngeri yonna gye betambudde mu maaso okusinga okuwundiiza abantu ne bandibadde batula obutuuzi ne bateesa bandikoze ekintu ekiri positivu nga tebaweddeeyo ssente okusinga okubakwata ne mubawundiisa ne babajjangamu ssente ne babagiranga ne babatwaliranga n'obwongo bwabwe ne babatuuzanga ebigambo eby'obulimba. Anti kyekyo katono nnyo kennyongera kyekyo kye bagamba nti nno Museveni agulanga abantu bwe batyo okusobola okuzza struggle emabega okujja ku ssente abanditadde mu struggle. Kakati abantu bangi bagamba nti ffe baatubadda tetulina bwe twesiga kuteeka ssente. Ekyo kyennyini ge makulu ga Museveni gakwata bajjeemu ssente bajja kuba n'amanyira nti babbi nga abawala bonna bagamba nti tetulina bwe twesiga. Era kyekyo kyennyini atukubidde ssebo oba nnyabo Ssaabasajja Kabaka Wangaale Ssaabasajja Wangaale ssebo mpulikika bulungi. Kansooke bajja kumbuulira oba genda maaso n'okuteesa banaaba tebakuwulira essimu ejja kuba twetaaga
tujja kuba tukwetaaga ku Skype. Genda maaso n'okuteesa. Kibongezezaako ku Skype mba invitinze naye ndaba ku mpewo temuliiwo. Okozesezza linnya ki? Nkozesezza Ngabo. Ngamba eriryo. Ngabo ya Buganda. Ngamba eriryo. Sebo mbadde Skype computer nkozesa ya muntu sebo. Ati olina okulogeramu erinnya lyo oba eriryo. Yes, naloginzeemu then nenkozesa mbafunye mbalabye nga muli Great Britain. Naye akati gwenza okwaniriza njagala okumanya erinnya lyo. No, it does not. Tekyetaagisa kati bw'osendinga invitation. Oyo musajja alime kubuzabuza weetaaga erinnya ly'okulimanya lwaki mubbi bebabuzabuza ensi. Sebo engineer sebo. Mbadde nkusaba obukambo kendezaako. Lwaki abuzabuza? Engineer.